Tibyagwa n'okugwa okitegeera mukwano gwange Fullfigure nfukamire munnaye kanfukamire munnaye Fullfigure nkwegayiridde nfukamidde ku mavivi abiri bambi nkwegayiridde nsanyuwa sikabira ku TV nsanyuwa omukazi banaye mukoze eki banaye minisa bala muntaasa munnaye bayinza okuvuma n'olowooza nti nzaakuvumye by the way basobola omuvuma basobola omuvuma nalowooza gw'omu nzaamuvumye naye nze munnaye nze simanyi kusoma komenti kyogola manzi. Okay, mugamba muti abalungi abatulaba abagara yonna gye musinzira otulaba mukola ky'amannyo nnyini ddala mbeebaza nze Julie mbeebaza kubanga bannange singa simmwe singa ziri wano. Thank you so much. Tuli ku fiction subscribing liking commenting sharing video eno ate onkonere mu kadaawo buli video yonna empya gye ngenda okuba nga nteekayo gw'ojja osooka okuma otegezebwa nti ntaddeyo ate ogende weerolere ate onyumirwe n'olwaleero nkukomerezaawo mwana mulenzi Bianca Pius yagamba last time we twali mu interview yasembayo ng'agamba mugenda mulaba kimafiya ne ngamba kaninde Pius byagenda okola ddala kimafiya nkirabeko nakirabako so mukomezaawo part 2 atubuulire ekimafiya akyakirimu kikyaliwo yakivuddeko oba okay Pius babuuzeeko museye muti abalabi baffe abalungi ne bafaaniza abalungi mwe bali kutwagala leero sirina bigambo bingi era ky'omubuuza kyenziramu kuba ekimafiya kye kyankoze siriddamu toliddamu n'ekimafiya bakikugobyeko Pius amanyabo kati ninfe nyabo ekyoba omanya bambi bwekityo bwe kyatambudde nga we wakirabye bwekityo bwe kyatambudde nga we wakirabye naye era kyanzizza era wansi kyakuziza wansi omwana yantabukidde bambi kati lindako wali wetwakoma wabasuubiza ogenda kwefumita pin here biki nogamba enviiri ogenda siba enviiri nendaba ng'osibye sente wazijjawo ezo enviiri nedda sente tolana sente anti sente si bwe buzibu kale sigamba nti ekintu kyoyagala kyonna osobola okikikola kasita oba ng'okyagala Katonda ono anoonya ekintu ky'osinga okwagala n'akikola yes n'akikuwa naye nga akaviiriko kaali kabalenzi lwakubanza yakasiba wano eno wakasiba ebitutwa ebigundi ebipusi yes naye nga kaali kagwa bwe kati nga kabalenzi kati ekimafiya ekyo bana kati wagenda mu saluni nobagamba njagala siba akaviiri kabalenzi mukwano gwange yajja nemusaba n'akansibaawo mukwano gwo yajja waka n'akakusiba Tarzan bwaya yatadde bayitawo n'akayimba akalungi oyo mulenzi muwala mulenzi bamuta Tarzan ye yakusibye ng'amanyi okusiba talina buzibu bambi yakuggyako ssente oba teyakuggyako ate anzijjako zakingate nga kyali wange tanzijjako ssente ebiviiri olwani yazikuwa ye yennyini Tarzan buli kimu yaleeta buli kimu sponsor mu kaviiri sipo kala ikasiba enviiri naye nze yansibira bwereere nga kyaliwo bwekityo bwe kyali kati olwo tulinde pati ya pini ejja oba wakitadde tekyaliyo pati era nakitadde bulungi ani ankubira eyo kyekyo wakitadde bulungi nakitaddemu ekimafiya wakiwuliddemu mwana kati olwo kyekyakuzze ku kigambo kyo kubanga last time wagamba mugenda kundaba kimafiya era n'otandikirawo this time around kiki ekyabadde Fullfigure bambi yonna gy'oli nkusaba onsanyuwemu simanyi oyo omukazi lwaki tanjagala simanyi lwaki yankyawa bw'atyo naye kyonna kinamukolera nsanyuwe Fullfigure bambi yakoze ekifu nalaba evidiyo kale ng'agamba nalaba evidiyo kale ng'agamba musimanya mbu nze ne bw'oba olya mbu n'ondaba emmere ekulema n'okukulema aisure naye just kyeyinza omusaba Fullfigure abaana kunyiiziza bambi nze simanyi lwaki tanjagala kyokka nga n'abalala bakayima abeera nabo bakayima abeera nabo naye nze simanyi lwaki bambi oba nali nkunyizizza nzuno ndi ku TV neetonze nsanyuwa oba nkulumbe wali eri wotera obeera mmanyiwa oba nkwegayirire simanyi nsanyuwa buli nzuno nyambadde ng'abalenzi kimafiya nagirese banaye munsanyuwe yenna gwe nanyiiza minisita Balambo bambi nkwegayiridde munsanyuwe bemba mbanyiizizza kitegeera nze simanyi Fullfigure lwaki tanjagala lwaki ankyawa okutuuka ku ekyo nali manyi nti byaggwa naye munaye yanzizeemu naye era Katonda yabikola nze by the way
ekintu ngendo kikola nga mayi Katonda yakola ki yasala simanyi lwaki simanyi Fullfigure namukola ki bye baŋŋamba si kuba disease nenjala siteekako nenjala za by the way ne nawuliddeko nga gamba wazzeemu okwambala ebiwiigi oteekako enjala nze nzuno sambala oziraba omuntu ayambala enjala kubeerako bulaga nti azambala oziraba zizino wiigi ndaga bwe bakugjamu wiigi bisigalawo kuba nali njambaddekokko ondabirako awasigadde wiigi oma wasigalawo ggulu naye toyina oba zino enviiri zeyalabye ng'osibye enviiri zabadde z'abalenzi okuzisibako waneeno bwe bwale simanyi nga munaye mukwano munaye nzija nkuleetera ebirabyo nkubeka surprise nsanyuwa ddiya wemba nali nkunyiiza nsaba omutaaginge ne Mr. Balamu kuba nze bambi munsanywe bambi mba naye mbanyiizizza kimafiya munaye kyekyo kyeyantuusizza mpaka ku TV naye nga munsanywe nze neetonze waliwo ensonga y'akatiiti yabadde efuuse akatiiti neŋŋamba bannange ye Pius akatiiti wakajja naye akatiiti ako nga bwe nagamba nti kimafiya nali ngambye nti kimafiya kuba wali eri nali nsiraanye nnyo nga teri amanyi nze byombikkiriza naawe tosemba kogwe obaleetera ekimafiya pati kati munnange engeri gye baŋŋambyeko Fullfigure yagambye singa Mr. Balamu teyandeka mbu yandintutte ekampiningisa nze nebuuza namukola ki ddala aŋŋambe kye namukola osege aveyo agambe nti wankola kino ndi siina muntu gwe nali nvumye simunyiizangako siina nze nali manyi banaye nsanywa munsanyuwe nzuuno nfukamire n'okufukamira Fullfigure munsanyuwe bannange kyekyo kyeyinza obbagamba sibavumangako sizangako misango gyonna bantu bamudwaliro ne bankebera nga ndyoke naye simanyi lwaki Fullfigure ayagala bansibe nze nyambalanga nyambalanga abalenzi okitegeera biri nabivaako era wigi sikyayambala enjala sikyayambala nera ne wemba nyambadde ebyo byonna nabivaako okitegeera by the way taamu ejja ngenda na ku ssomero waliwo wakunya akugazaayo ku ssomero layira bantwala ku ssomero by the way nga era taamu bwetandika ne muddamu okundaba wano nja kwewuunya bantwala ku ssomero Bianca ogenda kusoma ogenda tandikira mu kibiina international wanjirata mama bantwala ku international school waliwo agenda okuntwala sigenda mubagamba ne mba mufa agala bya kamera Bianca Kongzi congratulations tokimazeeyo congratulations ngenda ku international school erinnya lyo baali kugambye ery'essomero still fresh kid yasomerako ogenda ku step parents ndi mwana gwe nawudde nga nze namugumiridde nga noonya banaye gutomanyi Bianca ogenda ku step parents Katonda kimala ne kiba owa fresh kid gye yasomera kotedde what ejja ngenda ku ssomero ngenda soma nsooka embireko ebineeno byennimu bambi Bianca osoma nsome njige ku luzungu nga munvumye nga simanyi nasoma no comment by the okyegwanyi singa wala nali manyi osoma comment ndowooza singa kyembakola nkubira lwaki annemezaamu asooka alindeko kati munaye byebyo munaye ngenda ku ssomero ngenda soma naye nga anti Fullfigure wange omulungi naye nsaba mu meeting twogeremu bulungi naye munoonyeeko Fullfigure kuba bambi simanyi namukola ki banaye Uncle Balamu Minisita Balamu omulungi nyongera okugamba nti ngenda ku ssomero okitegeera Balamu ye yataddemu sente mwana omugamba Minisita Balamu oyo omanyi lwaki mwogerako nnyo buli kyendaga waliwo ebyama bisaagala kwogera ate nga birungi birungi bitugambe Minisita Balamu oyo yali agambye nzeeyo ku ssomero kale nali ngenda kuddayo waliwo ebyatuukawo awo naye bwe yagamba nti ebyatuukawo awo bye yajja ne mpulira sigenda genda ku ssomero nengamba bannaye juga nali njagala nnyo kontenti wange nga saagala genda ku ssomero buneeno Minisita Balamu teyanjogera bambi teyannoonya nti oba nsibe yambuulirira ng'omuntu kyogera nze oba ngambe nti gavumenti njagala nnyo kiveeyo kuba bambi naye babambi tebanzita kuba bambi Minisita Balamu oyo teyantwala kampini ngisa bambi yanjagala ng'omwana nambuulirira ebigambo bye nembitwala kyogera nyambala bwe nti interview tewazirabanga nga nyambala ng'omukazi
lwaki wali oyambala ng'omukazi nga sinaagamba nga tebanjogerako wadde nga wali gwe wakeera ku makya n'okyagala n'okigamba muli n'ogamba kantandika okwambala ng'abakazi oba kuva dda nali bwentyo nga yadde ne oluli ng'okyali mukyalo bwentyo naye nga sirina ngambako nagamba Bianca kyusa nenyumiza n'abanene mu gavumenti gwe ninga Minisita Balamuye Justice yajja n'angamba bwe kirina otambula naye